nga munange kigenda maaso tusobodde okuba nga tufuna omukyala Anita. Anita omutegedde. Ono wa trade union. Omukyala oyo yeekolera dderi. Omukyala oyo nalina ssente mu ngeri ate n'engeri gye yajjamu gye tutategeera. Kati munange Anita ndowooza abazannyi b'emizannyo bano Dr. Bossa baani beekubira omulanga. Baali bakaba nnyo nabo bayimba. Finally basobodde okuba nga babatuukirira era nga nabo bageze basomesa babayambe. Era omukyala tumufunye nga abasomesa bagenda kuba nga nabo basobola okuba nga by the way art industry naye ebintu byokubeera nga musomesa nga temutuwaayo kasente tubikoye mutusomese nga akasente mwekali. Olaba abantu ba art balina engeri ebintu byabyo gye bitatambula bulungi. Otunira Nigeria art industry yakula dda. Otunira ne Ghana waliwo obusisisi bulaba. Bazannya firimu ozitegeerekeko okitegeera. Obusisisi obwo capital city obulya. Olaba ne Tanzania wano balina movies my dear ng'olaba Tanzania wano waba Diamond movies nga kyekyo zose zigenda zikikuba. Otunira movies abamatake bano ba Natasha abo zigenda zituukayo mpolampola ntono. I think tezinaba kuba nti olabe eno n'olaba eri n'olaba eri n'olaba eri. Ate mwigende ku luzungu bannange. Omuntu era tategeera Luganda, omuntu era bategeera luzungu international. Bafuna kuba abawala abalungi ennyo abeeyirusa wano Nabbosa waffe tulinamu abawala wano mu the office ng'omuwala kyekyo Nigeria kyekyakitunda babeeranga bakazi balungi nnyo. Temulonda bali katubalabe. Anita Serwaji, General Secretary of Creative and Performing Artists Union. Olunaku olwaleero tubadde n'abawandiisi association y'abawandiisi aba audiovisual nga kyobuuziza ekyemisomo lwaki mingi si lwakuba nti abantu babagula eggulu nga bw'oyogedde. Before going to Gulu alinga tukola emisomo twagenda Gulu tutopingamuko ogenda maaso n'activities zaffe ezokuwa association zino eziri affiliated ku union emisomo. So ate tukomyewo okwongerezaako bwongereza n'obutwali tukola director tena kuziwandiika n'osobola family okusooka okulisizeemu bye basomesezza mubitegedde. So omusomo twagusaba nga tukimanyi nti union era obusobozi obutubangula tubasaba bati batusomese era mu eri eyo biki byetaaga naye nga mumanyi tusobola kutono tukyetaaga emisomo emirala mingi. Twakizuula ekibiina kyaffe ekyabawandiisi nti buli kintu kyonna kyewandyagadde okukola kibeere kirungi oteeka okukisa ku lupapula. Kati buli amanyi nti muwandiisi yeetaaga ekibiina kyaffe kino naye kali association yaffe bali bakulembeze baayo olabye waneero ngena gize eno kakati abayimbi tebabakulayo okusomesa kwaggwa ne tukomawo e Kampala emisomo gyonna ne tugamba gigenda kubeera Kampala era nga tugenda kuba nga tutambulira wamu ne institution zonna ezitwala art okulaba nti tetugenda ekyeggulu kyali nti omulimu gwakyo gwali guwedde netuba nga tukomyewo tutandikire wano tugende mu regions. So tekiri nti babagobayo naye wabaawo ekiwandiiko kibagambye abo abagobeddwa babadde nti abantu abataayitibwa nga General Salesi abayise be bawandiikidde nti bave eggulu. Abaali bayitibwa era bala bakyaliyo ffe twagenda okusomesa ne tumaliriza emisomo gye twakwasaganya ne tukomawo tukontinuinge n'emirimu gye twali tukola. Mwenga trade union mwakitegeerako kuba abantu abagenda eggulu mu ababadde babatwala sitiri. Ate era abantu abagenda eggulu saga tugambe nti babadde babatwala bagwa mu doketi yaffe. Bagwa mu doketi yaffe naye twalina abantu be bayitanga officially waliyo n'abantu abagendanga ku lwabwe olw'ensonga ezaabwe naye era tebabagoba babawa emisomo ne tubasomesa namaani baba transporting and badde e Kampala. So eno exercise ekyagenda mu maaso naye kyembasaba nga mwe bannamawulire kuba namwe muli part of us namwe muli bakozi nti leero luyinza okuba lwabano ba writers enkya nga lwammwe. N'ekibiina bakita Town Theatre Association Uganda kikulembera okulisibwaga
eyo y'omukulu bosa bamuna nti bamanyi bosa oli owa ebony waliyo ne bosa ono yo ate nga yono bosa ono ye bosa yennyini owa confectionery oli bosa mu muzanyo oli ye Samu bagenda bambi bitutabula naye munange tujja kugendera awo naye nga ogambye